twalaba nti this very year wali ovudde ng'ogenda kukola ekivvulu abruptly tugenda olulaba ekivvulu kijja eyo kiki omanyi byepimapimamu ng'olaba tekiggwa kyali kiggwa naye kale nze muntu ayagala okuleka omanyi nze abantu sometimes bampisaamu nnyo amaaso lwaki bakuyisaamu amaaso Simanyi. omuntu aba naddala industry kale kitegeere nze industry bantu bampalana nnyo simanyi lwaki ani kubuulira simanyi so kyova olaba nze neepima so show yange I just wanted it to be kuba egenda kubaayo kuba ngenda gikola naye erina okubeera it has to shock bano abantu abalina amazole okitegeera kubanga nze natandika okukola show yange I wasn't supported by anyone nali nange na manager wange naye nga abantu basinga bamala manager wange amaanyi nti tegenda kusoboka kubaayo kitegeera omuntu omu n'agamba manager wange nti eshow ebaayo nfe kati ezo kimanyi katika kino kakigamba actually nali saagala kigamba muntu yenna nakisirikira kanneme biwanvu bikulimba kuba mwana mukama ndaba weewaawo okufiirira wano nga ntya mukama katonda eddoboozi lyange lyafa okuva olunaku lwe natandika olanga show yange eddoboozi lyafa nga sobola kuyimba nga bwebanyima okufiira wano ne recording zirina nga ne recording eddoboozi yange lyafa nga sisobola kuyimba kyova nali sikola na rehearsals but people did even nga mbeera netweetinga mize eddagala mize biki n'eddoboozi yange lyafa nga sisobola kuyimba yensonga lwaki wavayo n'okansolinga show nali saagala kyogera nali ngambye kansirikire but that's the reason because I couldn't do rehearsals I couldn't do anything kitegeera kino kyakutwalira bbanga era it was pain yali nyingi nnyo mu ttiimu yange n'abantu bange ab'ewaka because they knew what was going on naye ng'ate omanyi nze ndi musajja asirika olumu kati kuba nakula kitegeera naye nagamba kansirikire naye ndabe nga tekyetaagisa kale kusirikira now I have to tell them my fans ekintu ekyambaako eddoboozi yange lyafa nga sikyasobola kuyimba yadde okukola rehearsal n'abantu abalaba ugundi ya King Sir ne bwe nali nnyimba it was nga bwe ntandika okuyimba bwe eddoboozi yange lifiirawo ositegeera ate nze ndi muyimbi ku show yange nali njala nnyimbira abantu kino kirealizinga because show yali ekyabulayo kw'ebbanga kati bwe ntandika okulanga show yange twali tutandika rehearsals over like 4 days from now eddoboozi yange nelifa actually olunaku lwe twagenda ewa Spice twagenda ewa Spice okubookinga their place to do rehearsals nenkola namwe awo ku gundi ya King Sir that's when I realized eddoboozi yange lwe lyabyafa nga ngenza okukola mu rehearsals za ku gundi ya King Sir because I was supposed to start the next day alo eddoboozi yange lwe lyafa saddamu kuyimba I was depressed bro tutaddemu ssente naye man bibaawo kati kino gwe ng'omuntu bwe wakimanya nti eddoboozi ligize bwe n'ojjayo show okuwona kyatekinga for how long olunaku lwe najjayo show neŋŋamba the show was cancelled in the next 2 days eddoboozi yange neriwona kitegeeza ki ekyo
beba n'abantu b'ogambe abantu abatali bangu. Yes, I was. Ate naye omuntu eyakinkola naye mumanyi. Grenade. Kubanga yavaayo n'agamba omuntu omu yogayo shoye bwebaayo nfe. Naye sijja mwogera. Lwaki tomwogedde n'omuswaza? Namukwasa Mukama Katonda. Kuba yakyogera proudly nti oyo namuloga. Naye kyemmanyi Mukama ye mugagga. Okkiririza mu ddogo mu industry eno? Nzikiriza Mukama Katonda. Naye nga ddi eddogo gye liri kati ye yakuloga, yali akuloze, yakuloga ku olwo sho n'ogijjayo. Si kimusibaako ositegeera. Ositegeera. So kyemmanyi nze mwana olaba tolina kulwana mulabe wende semwe. Grenade abantu. Naye nze oyo guys mwinaako buzibu. Awo mwana. But the pain was too much. The pain was too much. Like no, is he in the industry? Yali proud agenda akyogera ne mwana. Ne Grenade bino byogera okakasa. Bwe mba nnimba omwana wange afe oba nze nfe. Okimanyi people thought nti munnaye pressure yekususeeko ate wali otegese mu kifo kinene. Grenade awo ne baba ne bagamba Grenade talina nnyimba zireeta abantu lugogo. Nze nina ennyimba bro. I have music and I have my fans. Nze okuyimira ku stage ennyimba esukka mu 15 nga abantu bazimanyi. Ate good music. Ate nga hit. So and I believe in myself, bro. Like, nebo yani saze kale. Naye, my dream was to put that show. My first show has to be in Lugogo. Era nkisabira buli lunaku, era kigenda kubaawo. Si kyangu okuva eno at this time round kankyogere. Because abantu abasinga bava nga bayogaye ne babisala ne boogera kino nga aka pressure biki Grenade zino. Naye olaba ovudde n'ogamba nti kino bwekiti. So kati what should we expect this year oba tukulira next year ti lugendo bayo nti munayo gameti kati company kesho? See ku pressure. Naye nga kyemba manya anytime from now. Yeah man. Tulinde atuwaka. Iba naye by the way. Oli omukyalo kyamuulizaako. Tombuuze y'abakazi. Oli mukwano gwo kale. Mukazi kirooto. Nah bro. Tonziza ate mbyadda naawe. Sikyamuwuliza. Mukyamuwuliza. Ensonga mwazimaliriza bulungi. Kola kyatulabayo. Grenade. Wakwataganako tulina fight gye twalabako emabegako awo eya Rickman naawe. Twalabye omulundi guno Shakibu yazze. Mpagira Shakibu. Yikyaliwa. Rickman si kyaliwa. Bade manye ensonga mwazimaliriza ne Rickman. Ate nga gwa mukolako effujjo. Si kyaliwange. Nesi tetulinaako buzibu. Simunaako buzibu. Naye si kyaliwange. Kuba kyaliwo ye muntu gwe mba mwekubirako. Ositegeera. We not friends. Yes sir. We're not friends at all. Ate tetwetaaga kuba mukwano. Tewali kitugadde. Obujja bubasumbuwa. Stop that nonsense. N'abantu boyogerako bali ate mu birala nnyo naawe. Ate olisira top shot ali mu birala. Tumugatta ate mu byadda. Kitegeera. Lwaki wagira Shakibu? Olw'okuba nti yekyaliwo. Oba omuwagira olw'okuba yakkuba. Yekyaliwange. Yekyaliwange. Ate ngenda kubaawo. Kampire n'okaawo. Yeah man. Oba tewafuna training emala. Mpagira Shakibu. Nze boxer. Toli boxer. Kati lwaki wali weepapaalinga ku bintu by'otasoma? Nina muddo ogwo era nakakuba. Tewalaba nga ebikono bye nakakuba. Abantu bagamba wali temwali na serious. Rematch. Ndako. Ogenda musaba rematch. Grenade tuleke. Tuleke. Loading. Oyina bafanizi bose be abakyakwagala. Kuba kati. Tesebo wale. Banziba. Batya. Banziba. Gwala bakikonde kye bankuba.
Yeah? Banzi ba 6 kati oyo ng'akubaani nawe Grenade. ng'akubaani oyo Grenade walina ebigambo bingi, omusajja ng'alina ebigambo bitono. kati zinda mashini alina muleese Walese Shakibu ye masenale. Bwana akuswaza naye. Tasobola kunswaza naawe. Omwesiga kyenkana ki? Mwesiga. Kyenkana ki? 10 ku 10. Eji ku dongo. Kati gulabika ebintu ebitaddemu nnugu na mpalana. And so that's why wagira nani? Na Shakibu. Mpagira Shakibu naye? Mpagira Shakibu nze. Ndi kusaidie Shakibu. Gozo. Ngenda ba mukona ya Shakibu aze muwa amazi. Go muwa tawulo. Ze muwa tawulo. Oyinza ina mukubira mulawundi nga yakumeka. Esooka. Tontamana. Lwa kwasagala mukubire mu esooka nja atunyumirwemuko. Nebe yali yakubye byejjukanye. Baani byani yakubani. Ati bawo gigwe bawo bwawina ati yawangula. Banzi ba bayaya abo. Banzi ba naye kiveeko ekyo. Mugende mu watu tugenda kubaayo. Bagenda bawa. Of course kwa arena. Tugenda kubaayo ku arena. Era baleete case mwata amagendo tano. Agola batu bakuleetera case. Nena ndi solid. Negulunedi muzanyo kigosobola mu nsi muno. Kuyimba. Ngojje kale ngojje like in your free time. Sex. Yeah? Sex. In your free time you enjoy sex. Sex. You know. Ati butufu okuza ovudde mbintu ebyabina ebiwalimu ebyabatu wali malala. Ati your time bro. Your time. Gulunedi okubanga oli waka essaawa zino. Badatu onsanze mu studio. Nega tugende wange. Simakugamba. Olina ekitamiiza ky'okozesa grenade. Nywamu olumu akatono. Once in a while. Yes. Nga champagne katono. Yeah man. Kunyumirwamu era ng'omuvubuka but you have to know your limits. Yeah man. Drugs zino zina engeri gye zikusezaamu aba artists baffe. Because there are so many drugs sinungi. Yeah man, sinungi. It's evil. That's evil. The end of life. Yeah, man. Negwe toyina na kimu kyokozesa. Sinywa gundi, sinywa njagasi kozesa kintu kyonna. Ojja kashisha sometimes. Nate nakusika lungi. Tewali kirungi, tewali kikuwa kirungi kyekyo naye kalenze simanyi kulimba kale. Grenade bw'oba toli mu gym nga tolina mu studio biki ebisobola okutwaliriza ku budde? Mbeera nnyo ewaka ne batabani bange. Mbeera nnyo ewaka olumu. I think I enjoy being home. When nsobola kunsanga mu kaliche. Muki? Mu kaliche bino musimanya tulina we tuli tunyumya mboozi n'abagundi. Basi tuli mu studio mbeera wange. Tonyumirwako ku hang out with your fellow artists. I don't trust people, man. Yeah? Yeah. Omuntu gwenyiza okuba nga I hang out with. Sometimes it's maybe ayinza okuba nga Eddie, you know, olumu nga Fik oba family yange, but oba Green Daddy. Sina nnyo mikwano kati okujja ku luli ebyedda. Ali nabo kati we've been busy tuludde n'okweraba, you know. It's not my thing. Kwegamba emikwano egimu wagikatinga off. Because they don't, I don't think they matter. Yes, omuntu amala emyezi 2 nga takubiddeeko. Sitegeera. Bayimbi ki abamala bosobola okuba nti bo communicating nabo on a daily basis? Ndowooza Jasmine, ani omulala Kenzo, ennyo okusinga Kenzo. Ani omulala awo Green Daddy. Ndowooza waliwo omulala awo. Only 3. Jasmine, Eddie Kenzo, Green Daddy. Fiki kyali wange naye twali nnyo close mabegako. Naye kati we're not so close but we good when we meet. Naye tetwogera nnyo kale nga luli kitegeera. But is also kale gwenyiza okugamba nti yayingo yinza okubaddakawo cause
I can call him anytime. Like obirozo ngirizo okumuddukirako stegera ya. Mu industry nga bujjudde abayimbi only 3 to 4 people. Ogamba nti in case of ofuna ekizibu ba you need to talk to someone obakubira bayibana. Ate sibakubira na mbizibu byange. Like those are the friends kale. Yes. Nabo bayinza okubeera concern. Ne ba nakunoonya konti ayoke. Ostege. Yeah man. Nkusanze mu studio. Ng'oli mu kuguuka. Oluyimba lukuleega. Mbabale lundeega. Si yangu. Right? Buli lukya twebaza Mukama okuba nga kyakuwaddeyo omukisa omulala. Ate emikisa bwe bagibawa nga mugizannyiramu. Bwe muto bamumanyi. Kati it's to prove the people nti munaye emikisa oba time ebeera bubeezi nga gwatandeetereza. Omukisa gwenjogeddeko nooza togutegedde. Gweguluwa nyinza oba nange munaye sitegedde. Omukisa Mukama gwatuwa. Kokera ku makya ng'otunula. N'ozwebaka n'ozuukuka ng'okyali mulamu. Nkategedde. Kuba bw'oba ng'okyali mulamu buli kimu kisobola okukolebwa. Kituufu. Yeah man. Nkusanze mu studio ng'oli mu kkuba akayimba. Akayimba ako ntutta obudde bwange naye nkawuliriza. Akayimba ako n'oli mu mukwano Grenade. Wazze Siri mukwano. Single. Oli single? Ego omuvubuka alabika obulungi bw'ati. Lwaki oŋŋamba mbu ssebo oli single? Oluyimba oluwadde obudde. Banne lyrics eziri mu luno oluyimba. Kozi baluyita bata? Soko bafaanizo soko basunireko katono kubanga bro kino ekijja muliro. Akayimba. Kagenda kufuluma. Nja kabagamba. Nja kabagamba. Grenade. What does it take omuyimbi okufulumya oluyimba nga lulungi kuba munnange? Tubadde tuludde okukulaba Grenade ngo like you guys or concentrating. Yeah. Just no luyimba luno ndwewuunyiza. Kyetaagisa twanekisita omuntu okugamba nti kati munnange kansetolinga enfulumya oluyimba luno butuufu lugenda nnyumira abantu. Chance Mukama gye nkugambye Mukama gyagaba. Buli kimu kisobola okuhappeninga. At any time you don't even expect it. You understand? So oluyimba maze olukola Mukama mulungi tu oluwuliddeko nawe lukunyumira nnyo. So kati you know kati nneera kusaba nnyo Mukama bwe luvaayo bwe lufuluma abantu balukamenga nga ggwe ate bukoze eki kati kyekyo kuba obadde oyinza okunsanga ate nga lwenkola nga terunyuma ositegeera. So Mukama akola magic we every day. Oluyimba olutosobola basulina ku katono goti nobagamba oba tayito. Oluyimba olwo kangira tayito njireka. Kale. Akayimba bweko tayito. I want it to be a surprise. Ngenda kata ne video. Video ngenda shooting next week. Okay. Yeah. Probably it may even the song may be released next week. Yeah. Togenda kusooka kuta audio. Ngabo kibeera. Yes. Kikibuzibu ki? It's a very special song. Nandyagadde buli muntu ali yakawerezeeko omwagala we. Naye nange nina abaagalwa bange. Ngenda nkabaweereza. Abaagalwa abo oba omwagalwa wo? Abaagalwa bange. Oyina bangi. Kati nga mama wange mwagalwa wange, mutabani wange mwagalwa wange. You know, ninayo abaagalwa bange, bafanzi bange. Sitegeera. So yeah. Oluyimba luno nze mukuluuza guy like what concentrating. Maybe I'm in love with somebody. Gwe sinnafuna. Naye inshallah. Kozi mulimu ebigambo bannange. Kana akayimba nandyagadde kale bakayita mwanjagalira. 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 Yamma. Mwanjagalira. Ostegedde. Nti ne bava ne bamugamba ebigambo byonna ne bamugamba biki? Mwe be bamugambye ebyo. Mwanjagalira. Allah. It's a very special song. Nti it's really a special song. Nandyagadde ku mbaga yange lubalu
luyimbireko ku mwagalwa wange. Yes, sebo. Era yonna gy'oli eyo munnange. Guned, what have you been waiting for okureleasinga such a song? Kubanga bannange nali newamu ka break ng'omuntu naye n'ebyali binsuumuwa. Biki? Bingi ng'omusajja kuba kati nkuze, I'm a big man. Okay. So newamu ka break nsooke, yeah. Naye nze kyemmanyi it's never too late for anyone. Ositegeera ate byembadde nkola nabyo bibadde bya mugaso bya magezi, yeah man. But I feel like right now it's the time to serve my fans. Emuzannyo guweddewo kati watuddawo n'ogamba nti kati serious business on table. Sawa ya ndongo. Yeah man. Kubanga mu lumu industry tebaddeemu ndongo. Etya. Mazima industry yaffe badde tekyalimu music. Sitegeera music anyuma yakatandika like era njala kwebaza bannayuganda mwe bali kati kuwulira music anyuma omulungi. Music omulungi. Yes, good music. Okay. Yeah. Good. How do you rate good music? Good music kati bwewulira oluyimba olimba lwa Joshua Baraka. Noli akayimba ka beautiful songs. Okay. Noli akayimba ka Oriam Voice ne Fik Famaika. Beautiful songs. You understand? Noli akayimba Dole wimba bwa Peace. Ositegeera. Yeah. Beautiful music. Okay. Ositegeera. Naye mabega twali musimanye biki. Naye enyimba nga zifiira omwo. Twali mu nkudi. Chai wenjaye. Nebe nabyalina obubaawo. Ositegeera. But so that's not good music. No, that's not good music. For real. Just entertaining music. Siro luyimba kairo so okubeera ewaka n'okubiramu omwagalwawo. Babandana. Those are the music. Yes, to be honest. Babandana is not good. It's not a good music. It's a song. It's a good song. It's a good song. Naye it's not a song you can play. Ezo na nyimba. Ziwa kutu entertaininga. Ne waliwo nyimba. Ositegeera. Ositegeera like ule luyimba baby tontya nawe sembere noze nkukwateko. Yeah. Oluyimba baby never replace me never. Oluyimba afazali nkuloga. Noli walokayimba ka Ronnie, Uncle Ronnie. Something must kill a man. Stay like enyimbe nungi ziri mukudda man. I'm so happy bro. Okay. I'm so happy to playlist yange right now. Ngabwe nkugambe like those are the songs I listen to, like Ugandan music. Otu anodda ku nyimba ze Uganda, uli nyimba za Lady Jasmine. Uli like baby. You understand, like good music is back. Ngabwe kyawanga luli nti abasajja badaddi andwe bakubanga nyimba. Ositegeera like competition nge balancing. Oba mwapa kukanga, oba bapa kukanga nti agenda mu studio. Siwe kyali. Na rushinga ayagala kutanga nyimba. My brother era kweze nyimba zonna ezibaddewo ebyo bidandazi. Tewalira zonna zagezeganya naki. Naye I'm so happy. Okay. Nti bannayuganda kati ogenda ku playlist zaffe nga kuliko ennyimba z'owuliriza, eziryowo omwoyo nga mbutuufu. Yes. Those are the songs. Stegera sajja ba radio bayimbanga ennyimba ba Bobby Wine. Understand? Naye I'm so happy nti tukomyewo kuki. Yeah man, even me I was inspired to go back to the studio and Omanyi Gulunedi oli musajja muyimbi mulungi. Era by the way, this is not my first time okubanga nze nkigamba nti gye mpitire efe gye tubeera. Gulunedi ono musajja muyimbi mulungi naye yesuulamu akazoole. Bino byonna tugambe nti kati obitegedde okuze kwa munnange. Nze seejajinga bro. And I don't regret. You understand? Whatever happens in my life, kiba kyakubaawo. Mukama bw'atwala kukikola ki? Kuba nsize neetonda. Kuba nze nali lya ntonda eri munda. Ositegeera. Bannange betwasomanga nabo baby bakyaliyo bali bayizi bali bavubi. Ositegeera. So
buli kyendiko right now buli kyezuuka ku makya ne tunula nenfuna chance ez'okukeera ne bako kyokola nze siri ku pressure ya luyimba mbu oluyimba lulina okubeera ku simanya nina okubeera nga nayite no. Kiti bwebeza the right time I thank God for it, you understand? But siri ku any competition with anyone, you understand? Otera luyimba ku pace yo. Yeah, bwe masazeewo ku bwebanga season ezenga ngenda kuta non stop bwe kito bwe kiba kiri. Bwebanga season ezenga tebiri fine oba kiba bwe kito bwe kiri kubanga as I didn't know that I would be here. Ostegera. So yeah, I had a dream naye kale even every day nebaza bwebaza mukama. Yeah man. So it's never too late for anyone. Era muganda wange yona gyoli eyo teweetera ku pressure. Kubanga olaba nyinza okubanga bino byonna biri mbaawo naye nga nze ngenda okuleeta Grammy. Ostegera. Oba kati nkuwa example y'abaana basimanya ono muzeeyi azina obuzina yani bana bazina simanya oitana muzeeyi ne mutabani we muzeeyi ne mutabani we Ostegera. Kati what a miracle. Bavudde eri Smart Kasese from nowhere their song so vudde from nowhere just naga kantu abantu ke baagala yakayiyiza ku stage kuba naye manager waabwe we twayogera ku simu bandi you know naga akantu yakayiyiza ku stage awo oba yaliwa simanyi naye sigambambu yagenda mu studio nakola ki ako abantu ke bayimba yakayiyiza ku stage. So anything can happen at any time, bro. Just olina kwesigala nga weekiririzaamu nakukkirizamu Mukama mwana yakola byakola. Yeah man. Okay. Kuba ne weegegeziwa zootya nga Mukama yagamba toyina gy'olaga. Alina enteekateeka ze. Yeah man. Kituufu. Nzayeegwawo neevugira. Okay. Ne bw'opalappalanya buli kimu nga Katonda alina enteekateeka ze. Ne bw'okuba osobola okuba ne bakunominatinga mu Grammys olunaku lwe bakunominatinze n'ofa. Nkubuulira Mukama alina enteekateeka ze bro. Yes. Grenade, essaawa zino bamaama kati obagenda kitono, abakyala obagenda kitono, oba kati waliwo essaawa. I'm a man. Yes, I'm a ladies man. You're a ladies man? Yeah man. Lwaki abakyala bama bavaako? Naze ku basajja. Amanze bakyala mbagala nnyo. Yeah man. Period. Look at me, bro. You look good and fresh. Do you think I go to gym for men? No, bro. For ladies, bro. Sorry? You go to gym for ladies, bro. Yeah, man. To look good for the mummies, them. Yeah, man. And myself. Stay good. Yeah. Kugambo yagala olabike bulungi. Yes. Mu maaso g'abakyala. Stay good. N'abasajja banneegomba. Basajja banno. Musajja n'akulaba nga just naga bro you look good. Osege ngo yina olubuto oluli eri ng'otaddeko naye nakutunuulire okumala essaawa ezi ninga just ayagala kano katami akali. Understand? So it's good to look good. Era abavubuka bali okyembagamba man mwefuleko man. Those are some of the reasons as to why bw'otuuka ku stage ojjamu essaati. Abantu balabe abakyala balabe six pack. I put a lot of work in my body, in myself. Like I go to gym for 3 hours every day. It's part of my brand. Like I have to look good. Sagala very masoga muse, very simanya empali etagadde, very kisaati kiddugadde, you know. I have to look good, man. Yeah, man. Okay. Ate emyaka jejo. Myaka jange nakuba fresh. Yeah, man. Oyina kubanga weta 24/7. Era bebimu bigambibwa nti munne ebimu kubeera mukola obunyamu obwo kwetega bakyala bashuga mami bigendera mu tuba tetwetega. Kuba kati mu mwakikwatawo nti omuntu alabika obulungi aba yeetega. Nifa abantu abamu tuli basajja bakozi. Ate ne shuga mami bwabanga wali si kibi.
negative abantu abamu bambabya ne relationships zaffe kitegeera cause nze nali mu relationship nga mwena mugimanyi nti mu relationship kitegeera eya kirooto nze we relationship yange gyembeeramu muba mugimanyi kitegeera so bwe mba neeteze kikibize lisemyetego waliwo shuga abaali bakweteze mu ngeri bangi naawe nze ndi kimuli kito blood ekiyayaanirwa buli njuki nze ndi kimuli kito buli njuki kale Gulunedi tutunulire oluyimba luno olumuluyimba lwemwakola oluyimba luno mwalukola mwaka ki olwa never replace me oba mwaka ki sijjukira sijjukira we saw there Ava Peace yali nga Vixie Katonda wange nenga ate ye ekiro kyo ye oba yaliko yatandika ndowooza yali atasoyimba how old was she by that time? terulinga 214 awo 214 andukebereka awo si 214 kankeberewa luli awo. And that was your breakthrough song, right? 6 years ago. 6 years ago. Yes. Ava Peace mululeta mu luyimbo olwo nga Vixie. Nga Vixie. Like you, Shiba, John Black. Go later. Nze naleta Ava Peace. Omujjawa. Kusomero. Yali boy wange, yali mukwano gwange. Oba by then yali omuntu we yaliwo mu lusegere koze engeri gyamwali ba teenager n'ogamba munnaye. Yali boy wange, yali chali wange. Yali chali wange. Nga naye agezaawo kugoba kirooto kye. Okay. So kubeera mu video, ate she was paid. Naye kubeera she wasn't even a vixen by the way. Namupoloota nnyo okubeera mu eyo video. N'omusasula. Yes. Namuwaayo naye nga it wasn't him, she came for money oba what. Ositegeera yali just pretty girl nga ali awo. Okay. So batutunulira ebiseera biri nakati waali ebino byonna muddako awo ne I'm so proud of her. Yeah man, I'm so proud of her. Kulikayo Beijing mune wa China. Sooka otubuulire twagenda okuwulira post erumya ku Instagram yo ng'agamba Gulunedi akwatiddwa. Ova kuki bava kuki okukwata nsonga yali ki? Bwe najja visa yange yalina obuzibu. It was okay. It was a tourist visa. Naye nga teina work permit. I'm not supposed to work anywhere. Like performing. Naye sayina kukola bantu bonna. Naye bansanga ku stage. Tibasanga actually ku stage naye sinato. Bwe nayingira eGwanju. Nenkola shows zasooka nazikola ki? Zibeera successful. Kati when I get Beijing. Kati eGwanju wali ogenze ku performing basically. Yes. Kati yo walina working permit. Asalina. Okay. Zali successful. Kati bwe nalinnya ennyonyi ogende Beijing. Eyo soja yakola ki? Kati bwe nali nzija wendi. Azija kugenda ku show. Okay. Bwe nava mu motoka wendi ne bandya. Kati nga bakugamba bakuwa nsonga ki? Bambuuza ebibuuzo awo ne bantwala. Ositegeera jjuka tebamanyi Luzungu. Ne bantwala. Ebyo bya work permit byonna babimbuuza tomorrow because it was already late. Okay. Matwala ne mbeerayo. Nenkeera ku makya ne bambuuza ebyo. Kibe kino bagamba baka tulina work permit tukuba fine. Okay. Yes. So on that show were you paid to perform? I wasn't paid yet. Kati gwali ogenze just kunyumirwamu oba oyimbe bakusasula luvannyuma. Zino shows ze Beijing I was paid. As Gwanju. I was paid. Kati Beijing yo bayite banansasula bochirya.
era saalifuna. Tewalifuna. So kati bakutte. Bankwata, bankubye fine ya $13,000. The sente mmeka wano? 13,000 zibanga mu miliyoni 14. Gwanju wayimbira sente mmeka Guluneedi? Bwe bakuba fine sente. In a few shows. $3,000 in Ghana shillings. Miliyoni 10 n'emitwalo 7. Says. That's a lot of money. Yeah, it is. So, nasasula. Ekyanyama nazina mu nsawo yange. Cash. Yes. Nalina dollars in my pocket. Wakingamba awo kuba manali bali bwe nali ngendayo bantu bangi bangamba ensi it is dangerous. Stegera. Munange. Nsasula awo chap chap. Ngati sigwina gwe nkubidde. Nsasula awo chap chap ne banta. Fine. Yes. Miliyoni 10. Yes. Ne banta nenyirawo ennyonyi nenzire Gwanju. Kati we nasanga already President Kenzo alimu communication, Stegera was really concerned, you know. Thank you, President Eddie Kenzo, Mr. Beta, Love, Ambassador we Gwanju, you know. She invited me for lunch. Okay. You know. Abantu banji, Manager Derek was really concerned, you know. Sonia was concerned. Bantu banji bali concerned. Sonia yani. Who is Sonia? No, who is Sonia? V was concerned. Sonia yani. Tofayo, balala bunga tubambuza. Sabantu banji bali banyamba ko bambi. You know. Kulizamu amaanyi. So Guluneedi, okuva wano e Uganda ogende Gwanju. Bali bakuyise like nani ngenze ku show. Ku performing. Yes. Nenga toyina workers permit. Yes. Ne buli omwa ngamba why it was a setup, why it was what. Naite bitegereka kale. Naye kirungi kya byonna nti Mukama yakijjawo nga already Mukama yateeseteese. Ositege naye singa kyalina bookyeru. Balina okunsiba omwezi gumu abandi bandipoting. Naye kama mulungi tebandipotinga. I came back. Association ya wano ng'abayimbi bakuyamba. President Eddie Kenzo yakuyamba. Okay. So kino kikuwa kyakuja kikulu nnyo. Kati ng'oyo omusajja position gyaliko yakubeererawo baki? Bayimbi. Okubabeererawo atya. Essimu ye yokka okulaga nti his concern. Kiri kitya? Are you okay? What are you up to? Stegera. That is ekyo kyokka nakyo kimala. Osaya kyengamba. Beta bakola omulimu gwabwe bulungi. Stegera. So I'm proud that they're doing their part. Ate bagikola bulungi. Okay. Yeah man. Kati bakutako olwo onnyonyi nodde Gwanju then eno Uganda otuuka ddi? Gwanju nabeerawo for like 4 days because I had okukola shopping zange biki. And I come back. Gune kino kyakuyiga ki okutwaliza ewamu? Onoddayo oba are you still working on that? Ngenda kuddayo. Era nsobola okuddayo njagalidde. Ostegera okuddayo suubula, so okuddayo kukola anything I want because I wasn't deported. So because many people batulabako omukulu gwe bayita Jamal omumanyi. Ni Jamal. Bayina engeri nabo gye bakuyambamuko mu ngeri emu oba endala. Kukyaki nga bamaze okumukwata. No. Jamal teyali nayo. Yali eno. Naye mukwano gwange. Because tuna videos zetwalabanga you guys muli babi. Na mukwano gwange. Oje, you know. People were there for me, man. People were there. Nesi bya kabbo nti kabbo babi. Bya kusonda. Si bya kusonda, sali wa kusonda. Guluneedi, let's assume nti akasente ako tekaaliwo. Bakutte. President Eddie Kenzo yandibimaze.
Small problem. Small problem. So federation, big thing, bro. Yeah, man. Eda yanjo chayao nangamba why. So kufune yao kachai kovudde. Wewe boss man. Eso. Yeah, man. Kale. Ero boy wange mwana mwagala nnyo.